Okay, mbabuuzaako era mbaniriza abatulaba ku salttv amanya gange nze Godfrey tumwebaze. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa nnyo okuba nti oluvannyuma lw'ekibiina formerly kibadde MK Movement okuba nti kyakyusizza erinnya era twabalaga omukolo gwonna ku salttv gwali enaggulu ne bakyusa erinnya ate ne batufuula Uganda Patriotic League of Uganda oba PLU akyoyinza okuyita mu bufunze. Twagala kumanya ensonga eno bagikkiriziganyako nga sekememba era twagala kumanya abantu bangi kyembadde mubuuza kisinde kibiina kya byabufuzi, is it a pressure group, is it an NGO? Then twagala n'okumanya ku nteekateeka kubanga balangirira ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja bagenda kubanga basimbula. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa nnyo once again okubanga nti nfunye omu ku ba SEC members abali ku kakiiko oba abali ku board eya PLU era agenda kubanga atunyumira era n'olunaku olwaleero lwennyini atulabye board efulumiza oba amyuka omwogezi ow'ekisinde ekya PLU afulumiza olukalala olw'abamemba abakulu abali ku SEC era ndi wamukisa n'okuba nti nfunyeeko ku Chairman Toyota oba omwami Michael Toyota Kaguta abangi gwe tumanyi nga Chairman agenda kubanga atunyonyola ku nsonga ezo. Chairman tuli bamukisa nnyo era tuli ku salttv mbadde nsaba osooke weeyanjulire oba buuzeeko ne ku Bannayuganda. Weewale nnyo Godfrey nga bulijjo era nsanyuse kuba nti Salt mutambudde naffe kati myaka 2 era mbeebaza okuba nti always mubeera nga bubaka bwaffe mbutuusa eggwanga lyonna abantu bonna era ne ntumidde ne mukwano gwaffe Pastor Aloysius Bugingo akulukeni byonna byayiseemu ate tumusabira okuba nti addemu abeere bulungi. Kale okudda ku kibuuzo ky'ombuuziza sooka okulukeyo ne ku mukolo gwaliwo gwe wajja kyali kirungi mwajja ne mulaga ensi yonna. Nze amanya mpitibwa Nwagira Michael Toyota Kaguta era ndi ku kakiiko Central Committee eya PLU nga memba ate nga ndi ne ku kakiiko ka discipline ku PLU mu ggwanga lyonna. Kudda ku nsonga ya PLU eno pressure group kubanga Abannayuganda batusaba tukole ekibiina kati ne beekola muno omulimu ne bagamba pressure yaabwe kati ne bagiregisteringa mu butongole era nga pressure eno gyolaba pressure group eno esaba kulaba nga tukola ekibiina kyaffe naye lwakuba nti amateeka tegatukiriza saawa eno naye njagala kusiima members bonna ababaddemu MK Movement kulaba nti ate tutambudde nabo ate mu PLU. So eno pressure group kati eri free registered mu ggwanga lyonna era bamemba bonna mbakakasa era mbasiima n'okuba nti bajja ne tulonkinga PLU mu butongole n'ababaka ba palamenti bakulembeze kubanga kino kyakweyagalira buli omu. Abantu njagala kukakasa nti abantu baagala general kuba nti afuuka pulezidenti addako obudde bwe luba butuuse basaba nti ki gwe baagala era nange kenyini ndi mabega w'ekyo nti obudde bwe buliba butuuse gwe twagala gwe tulabamu nti asobola okuba pulezidenti addako. PLU egenda kusigala ng'ekola ebyo tubadde tulaba MK Movement ekola oba mukyusiza musaba otangaze kituufu egenda kusigala ng'ekola ebyo era nga bwe nagambye tulinayo balaza yaffe nga 15 March esooka mu PLU tugenda kusigala nga tukola emikolo gyaffe nga tuyita mu Bannayuganda tuwuliriza ebirowoozo byabwe kiki balowooza ku general kiki balowooza ku pressure group eno era tujja kuba nga tukutuusaako nga tumaze okukola engendererwako yaffe nga bwe tunaatambula mu mwaka guno wadde tulina balaza naye tugenda kufulumya ekiddako tugenda kukola tuti tulina balaza zino balaza nga bwe tubadde tukola nga bulijjo bwebadde oziraba era gye tugenda okukola e Masaka kubanga kibaddewo kuva dda nga balaza eyo yakolebwa e Masaka era kati nsimanyi okulaba nti ate general yatuwadde olunaku
n'atukiriza tuteekewo olunaku olwo mu butongole tugende tutongoze era PLU. Okay. Chairman, still nga tukyali ku PLU, waliwo abantu abamu abagamba nti kino kibiina kya byabufuzi mugenda tutandika kukola campaigns, abalala nga bagamba nti waliyo kye mukwese emabega. Abantu abalina endowooza ng'eyo osobola okuclarifyinga mainly kiki? Ffe tetulina kye tukwese, buli bintu byaffe byonna tubikola musana, si kibiina kya byabufuzi. Simanyi bwe nsobola okunyonyola pressure group. Pressure group ndowooza kuba kwagala kw'abantu, amaanyi g'abantu kye baagala naye ne bakifuula nti baagala kwegattira wamu okuteekayo ebirowoozo byabwe okusaba kwabwe nga bali mu beegasse wamu. Si buli omu kwogera kyayagala kati tuyitira mu gurupu eno gye twali gesitarinze ate twagiregisterinze naye si kibiina nti pate nga bwowulira nti NRM oba ki. Eno twaregisterinze nti tugenda kutambulira wamu, eddoboozi lyaffe ligenda kuba limu. Abannayuganda bonna bagenda kuba nga bayisa ebirowoozo byabwe mu gundi eno pressure group eno gyolaba. Twalabye ababaka okuva ku ludda oluwabula gavumenti abamu kuva mu kibiina kya National Unity Platform nga babeegaseeko ku lunaku lwennyini lwe mwali mu unveilinga erinnya era kyenva njagala kubuuza mweteeseteese mutya mugenda maaso n'enkolagana eyo okubaako ababaka be musika okuva eri oba okusinziira nga Captain Michael Mukola banga kati kino kyenva nkugamba nti si political party buli omu asobola okubeeramu. Kyova olaba nowa FD asobola okubeeramu, owanuupa asobola okubeeramu. It's an independent group. Yeeyawuka si kibiina kya byabufuzi wadde nga ekirowoozo kyayo kigwa mu byobufuzi kubanga tusaba nti twagala omuntu ono abeere nga ye mukulembeze waffe. Awo tuba tetwawukana nnyo naye nga si kibiina nti kiri registered era nti wajja kubaawo abantu beesimbe mu PLU. Kino tukyasaba singa tutambudde mu maaso nga buli kimu kyonna kiri ready tujja kuba ate twongera kukola ekirala naye tetulina kye tukwesi kubanga wano tewali we twatuuse tusobola kugamba nti kati wanuupa akyuse nakola buno buwagizi awagira ng'omuntu awagira omuntu kubanga kati eno NPU gundi PLU ebigendererwa byayo tebyawukana nnyo n'ebigendererwa bya NRM tuwagirira. Era ku kibuuzo ekyo kyennyini wali abagamba nti kati ke muleese amaanyi muze kulwanyisa NRM especially abo abakulu abaludde mu kibiina kya NRM. Tekiriiyo. Ffe actually tuli products za NRM era tuwagira NRM. Nange kennyini nze ndi muntu wa NRM kakongoliro era nkyawagira NRM wabula ffe twagala okulaba nga ebigendererwa bya NRM tubitambuza ate mu maaso. Tubitambuza mu maaso kubanga twongera kati gano maanyi mapya agagala okwongeramu ate NRM eremu okusirikirira tujongeremu ku maanyi naye nga tuyita mu PLU. Chairman, nzijukira bwe twatandikira ng'omu ku eyasooka okwogera ku kigambo kye bayita patriotism okwagazisa naddala abavubuka ensi yaabwe. Kati lwaki kino tukiyita Patriotic League of Uganda? Omanyi kiva mu patriotism, to be patriotic, okwagala eggwanga lyo. Wano tulina ekizibu nti abantu tebaagala ggwanga lyabwe. Ffe kati twagala kulaba nti abantu baagala ggwanga lyabwe. Kyova olaba omuntu asobola okuva wano n'agenda ebweru natandika okuvuma Uganda. Kyawa Godfrey naye tokyawa nsi yo. Togenda ku Uganda ate n'ovuma. Vuma Godfrey ng'omuntu bw'oba olina ensonga ne Godfrey. Fana naye ffe twagala kulanga abantu bamanyi Uganda kitegeeza ki, eggwanga lyo kitegeeza ki. Olaba waliwo obuntu bwe twaleeta nga tubiteeka ku mukono, kirungi okayina kati ako kino kitegeeza nti you identify yourself nti a Ugandan, oyagala Uganda, ezo kala za Uganda. Ekyo kimu kikulaga nti ki oyagala ggwanga lyo. Kati kye twagala okutambuza abantu ebintu ebisinga okwonoona wano bantu buteyagaliza butagala ggwanga lyabwe.
actually gwe mulamwa gwe twagala okulaba nga eyo yenjiri gye twagala okutambuza. So finally ndikumaliza mulina enteekateeka ey'okunoonya structures oba okunoonya abakulembeze kubanga nga after nga mumaze oko unveilinga ate waliwo bye tulabyeko ebimu ebitandise nga abantu batandise okuba nga balwanira ebifo naddala mu regions ez'enjawulo. Njagala ekyo nakyo kenfunye oyambeko ku muntu atulaba naddala ali mu PLU bategeere mulina enteekateeka ez'okunoonya aba regional coordinators n'abalala kuba tulabyeko abatono. Fe nga bwe banoonya ne batuwa nti fe bakulembeze mu PLU badde nsaba eggwanga litugumiikirizeemu tukole puroguramu yaffe ate nga bw'okimanyi bulijjo ffe ebyaffe bibeera mu mawulire bibeera open. Badde nsaba baleme okudduka mangu okusinga entegeka yaffe tutegeke tumale tubanjulire puroguramu yaffe kati bwe tunaba tubanjulire nti tulina puroguramu yakukola structures batandika okulaba we bagwa naye tetunaba kukola puroguramu yonna saawa eno naye kyembasuubiza nti bwe tunaba tulina kyonna kye twagala okukola tujja kuba nga tubategeeza. Lastly munnayuganda kyayagala okumanya nti General Muhoozi ye chairman owa PLU abantu baagala kumanya anajja 2026. Ekyo kyobuuziza tubadde tutunaba kukola puroguramu y'ekyo era naye tanaba kutugamba nti ayagala kujja ffe tumusaba busabe tanaba kudda mu kusaba kwaffe wabula ffe tumusaba nti singa kiba kisobose kyetwandyagadde naye ye tanaba kudda mu kusaba kwaffe. Ffe abannayuganda abeegase wamu tumusaba nti singa kisoboka najja 26 tujja kubeera naye era tujja kuteekawo omubiri. So abantu b'e Masaka tugenda okubeera beeteekateese batya obeera mmwe mweteeseteese mutya? Ffe ekisooka ebintu byaffe tubikola n'abantu era mbasuubiza abantu b'e Masaka tugendayo tutuule nabo tutegeke nabo nga tetunaba kukola kintu kyonna tugenda kutuulayo tugenda kusooka tugende Masaka ku gulawundi tutegeke nabo kigenda kukolebwa ku lunaku olwo lwennyini tugenda kuwuliriza ebirowoozo byabwe. Ffe tetugenda kuva eno mbu tuleese kino ne tukiteekako oba tulina baraza nga tetukoze n'abantu b'e Masaka nedda be baakisaba be balina kye baagala be balina pulaani ze baagala tutambulireko. So kyembasuubiza abantu b'e Masaka batulinde mu nnaku entono nnyo nnyo tugenda gulawundi era nsaba amanyi nti ali mu Greater Masaka tulinayo already ababaka baffe bajja coordinatinga betunaaba tutulonze nga leaders abokutegeka omukolo ogwo tujja bayita tutuule nabo tulabe kyetugenda okutambulirako. Asiibulako ku bantu naddala ekigambo kibe kigenda eri bonna abali mu PLU ne bannayuganda bonna. Ekisooka njagala kusiima bannayuganda abeegattira wamu okulaba nga batambuza omulimu guno ogutuuse okuzaala kyetuyise PLU. Kintu kikulu nnyo simanyi gange simanyi ga Godfrey manyi ga bannayuganda bonna abeewaayo okuwagira General MK era kati batuuse wano ekizadde kino kya PLU era ndaba nti omulamu gwaffe mulungi maanyi g'abantu nga bugamba Patriotic League of Uganda nsuubira egenda kukolayo ate ekirala kati batuuse ku kino kya PLU naye kinsuubira nti bajja kukolayo n'ekirala ate ekirungi nga bwe tulaze nti abannayuganda twagala eggwanga lyaffe era twagala kutambuza engiri eyagaliza Uganda nga bwe nkugambye NRM ekoze ebintu birungi nnyo era twagala birwanira kulaba nga bisigalawo ate nga tubyongera n'obyongera. So bannayuganda mbeebaza era mbasaba twongeremu ne ku maanyi bwolaba nti enjira eno tenaba kutuuka gitambuza etuukeyo. Ate nsembeyo n'ogamba abantu b'e Masaka njagala tubeere nga tugenda kutegeka omukolo ogusingayo obunene mu Uganda kubanga ekirungi ekiriwo tubadde tugenda Muwarwa tugenda Soroti wano its central of Uganda kyensuubira nti buli omu kimwanguyira okutuukako. So mbasaba tubeere n'omukolo ogw'amaanyi nga bwe tubadde tutambula ewala wano kati tuli mu central ya Uganda njagala tulaga ate amaanyi ag'e Uganda njagala tulaga amaanyi ag'e Buganda